Ono Shakira abuuza nti amazzi g'ennyanja ne bw'obeera si ye ggwe agenze n'ogasena, let's say otumye someone n'agakuleetera era osobola okugakozesa omukolo ogwo. Thanks you mum. Ye mukwano Shakira, amazzi g'ennyanja ago osobola okutuma omuntu n'agakuleetera. Ky'okola ofuna akattamukago n'okasumululako obwayi n'olaamiriza nga bwe twabayigiriza okulaamiriza obwayi obwo. Agamba nze saaliwo tewaliiwo naye twagamba nti osumulula emmwanyi ezo n'ogamba nti asiba si y'asumulula. Nange neesumuludde ku nkoligo nga bwe nsumuludde amatu g'emmwanyi gano ge ssaasiba era nga saamanya ani yagasiba, bwe nti era saamanya ani yansiba naye atalina mukamwana we, ye kaamwana yekka. N'olwekyo neerwanyeeko era neesumuludde nga nsumula ne bajjajjange abo abalungi abaakola ensonga ne bazituukiriza, abo abaatambuliranga ku lusegere lw'omutonzi, abaali ab'amazima. Be nsumuludde bajje ne mu nsonga eno bannyambe. Kati bw'omala okuzisumulula ng'oziraamirizaako nti ayi mukama wange mpeereza akattamukago kano nga nsaba okusumululwa, nsaba omukisa, nsaba emirembe, nsaba essanyu, nsaba ensonga yange bw'eti ne bw'eti gye njagala etuukirire bulungi era omukisa gwange ngunoonedde mu mazzi ono gwe ntumye. Kati ng'ozikwasa oyo agenda oggaggyayo, ng'omukwasayo ne ku binusu by'agenda okutwalirako. Ebiseera ebisinga biba ebinusu 9. Kale bw'atuuka eyo azanjuluza n'aziyiwa mu mazzi, awo n'asena amazzi olw'ensonga nti olumu amazzi gano ag'oku kibalama gamanyi okubeera amacaafu. Kati nga emyalo egiri bbize nga bw'olaba Kasenyi gaba, amazzi g'ekibalama gamanyi okuba nga tegatukula bulungi. Kati nga weetaaga ow'eryato, kale ate oluusi nga oyinza okuba tojja kugendera mu lyato kugakima. Kale omukwasa emmwanyi ezo ne ssente n'akadomola ng'oba wazoogereddeko dda. Kati ye n'agenda n'agasenayo n'agakuleetera. Eriyo abalala abazikozeemu bizinesi nga bo batunda amazzi g'ennyanja ya muditi era bw'ogabuuza ogafuna gabaayo. So nsuubira nabo baba baakola emikolo bwe gityo okulabika ng'amazzi ago gatuukiriza bulungi kye gateekeddwa okukola. Kale nno amazzi g'ennyanja gambulula, gambulula. Osobola oggagatta mu ddagala eryambulula, osobola ogganaaba gokka, osobola ogganaaba nga galimu akattamukago, osobola ogganaaba nga galimu ebbombo, naddala eri mmwe abagamba nti mmwe temukozesa ddagala. Osobola okuteekamu akattamukago n'oganaaba oba n'oganaaba nga meereere, go gambulula ate gagaba n'omukisa. Twagamba amazzi ng'ago ag'omukisa tugakozesa ku makya, then agambulula tugakozesa lwaggulo oba kiro ne gaba nga gatwambululako. Ganaaza amaziga gakola ebintu bingi nnyo. Mpozzi n'ekirala eri abantu abagenda ku nnyanja okweyambululako, si kya buvunaanyizibwa kutuuka eyo ne weeyambulira ennyanja as in ne weeyambula engoye zonna. Ate kati awo oba ogenze kusobya waakiri sigala mu kato kano ak'omunda onaabe, oba si kyo osena ejjengo n'onaaba. Bw'otuukayo n'oteekayo akattamukago n'onnyonnyola ensonga ekuleese, kati awo n'otandika okutayiminga ng'amayengo ago ne lijja n'onaaba mu maaso, n'onaabako emikono newo awo okumpimpi we weetuuka, n'onaaba eryokubiri, n'onaaba eryokusatu, n'onaaba eryokuna, n'onaaba eryokutaano paka ku lyomwenda. Era nammwe abakima amazzi g'ennyanja okugakozesa nga enkonge okusiguukulula ebyo ebiba byesibye mu makubo gammwe, naawe osobola okusena amayengo n'omanya nti osenye ejjengo limu, osenye ejjengo lyokubiri ng'olina akantu ko mw'oteekera. Kale n'oba ng'amazzi ago ogenda gakozesa. Bikola enjawulo. Asenye amateefu n'asenye ejjengo baawukana. Ejjengo ebeera struggle nga gy'ogenda mu kupambana. So
basically ndowooza ebyo tusobola okugoogerako amazzi g'ennyanja tugateeka mu nsumbi tugateeka mu nsuwa. Amazzi g'ennyanja gajjanjaba endwadde z'empewo ezitandikirwako, osobola ogasabirako gwe kyonna ky'oyagala n'onywa. Ogateera mu kibya katugeze, osobola ogateera mu kibya n'ogasabirako gwe kyonna ky'oyagala n'obaako w'okisuza awalungi w'omanyi tewajja kutuuka bantu naddala obudde bw'ekiro, kati ku makya n'okeera nnyo n'oba ng'amazzi ago oganywa. Gajjanjaba nno endwadde nnyingi, gajjanjaba endwadde nnyingi. N'okugasabirako awo ng'ogenda okunywa, okuganywa n'ogategeeza ky'oyagala gakukolere munda mu ggwe, awo n'ogakola ki? N'oganywa era osigala oganyirwa. Kale nno katunuulire ebibuuzo ebirala ebizze bibuuzibwa tubeere nga tubibaanukula. N'eri mmwe mwenna abalina eby'okubuuza mubiteeke wa mu comments. Otherwise mwebale kwekumira ku mukutu. Nalubale the Divine. Ekigaalo ekyo mukituwe bannange ate musubscribinge channel yaffe ebenga ekula, famire yaffe eya Divine Family ebenga egaziwa, awo master class yaffe ebeere nga ekyamukira ddala.